Program Omuntu W'Abantu oli ku Bukedde TV1 weebalire ddala munnaffe gwe tutambula naye tukyanyumirwa era nga tukyebuulirira. Mu kitundu kino njagala tuddeyo wali mu secondary life ozze gayaaza otandise okusoma dream yo maama amaze okugamba nti njagala ofuuke musomesa. Biki waseekako essira oba bewasimbako engalo zo n'ogamba kati okufuuka omusomesa ninakola kino na kino na kino? No, nothing. I just went with the drift. Nemanya nti maze senior 4, maze senior 6. Nyingida University, I'm doing a Bachelor of Arts degree with a concurrent diploma in education. I did well in my diploma in education. Ng'ekintu nkirimu kyenkola nkyagala. Omwana ono njagala ave kwemu agende ku 2 ne 3. For me, eyo ye success yange. Omwana ono ekyange si kya maxi. Ekyange kya mwana kulaba nti muzzaamu amaanyi. Muzzaamu amaanyi. Abaana abo bonna abali mu kibiina yardstick gye tukozeseeyo okuba nti oli ayina 9 nze tenkolera. Mu Singapore kati wenjogerera olwaleero bajjawo exams kubanga zaabajja ku mulamwa. Batestinga skill. Kyebataddeko essira. Omwana kyali interested in kigenze maaso kikula kitya. Ekintu si kya maxi. Zitukolera ki wabweru wali. Ati kati obuzibu n'abagala abakozi b'emirimu ateekako twagala ayina masters, twagala ayina degree, twagala obukugu buneeno obwa hands on tebabulowoozaako. Yeah, and it shows in those banks, in those it shows. Checking out ng'oli ayina first class honors tebamurenewing the contract tayina kyakola talowooza out of the box nga bringing up total person naye tumuwuliriza interest ze kiki ne tuzichannelingira mu ttano eyo ne twongerako n'ekirala ne tugenda nga tuzimba omuntu okusinzira interest zaina. Ombuuzizo b'abaana bange waliwo gwenja ogamba nti musomesa tewali akyagala. Oli ali mu designing, oli ali mu public relations, oli ali mu mupiira, oli ali mu kirala. Mbasimba mu mugongo tebafaanana. Buli muntu ali unique. Nze nagamba nti Vicky Kisalare ndiyo omu ku planet Earth here. Ndiyo omu. Lwaki akatibo oli akamukoze njagala kafitting emu no si bwe kiri. Eyo bwe tunavayo tujja kutambula naye tukitulaze nti bwe tumala okufuna results zaffe zino zitwagala ne pompo ne tugimala. Kati somebody is highlighted noga nti kakati kichoyina kichomanyi. Their skills bane nabadde nkyogera nti even the saving skill. Fena tumala kufuluma mu university wali n'ogamba nti omwana n'alyoka tunula nga talina ka pocket money ako nina omwana wana ya savinga sente ze okuva mu S2 yakiŋŋamba yakyogera okuva mu S2 n'atuuka mu senior 6 kubanga senka kojja ne taata ne mamba bamuwa pocket money n'azimba bulwento bwe. Banange ebyo by'ebintu ze seeds ze tuteekwa okuzimba nti bwe tukola club investments ne seed eyo ne tubaako we tugitandika nti as a club as a team abantu bana musobola okusavinga together ne mubaako kye mukola. You know, we should get away from having a tunneled mind. Netuzimba skill no omuntu n'omugamba nti kati gwe oli good debater tugenze tutya mu public speaking. You can MC on events. How do we build that? Tumala kufuluma wali emirimu ne gitubula abaana abo. N'alyoka yeyiya, n'alyoka ddayo n'agamba nti actually nalinga bwenti. Kwegamba there are so many things. Actually abali wabweru wali mwabaka fuluma mamuteko kugamba nti kino tukyetaaga. Kino nkyetaaga. Senga mu abana mu savinga together ne mu investing together, you'd move very far within 2 years. But nobody knows about that. You know. Kwegamba kireeta ennaku but wekityo bwe kiri. Vicky nga afulumya amaliriza okusoma afuusa omusomesa watandikirawa? St. Mary's College Kisubi for 3 years. I mean, yeah, I was posted there. In fact, mu time yaffe twagraduating in 1982 nga buli musomesa agenda Nairobi or South Africa. There were no teachers here, you know. Lwaki? The number of teachers were very few. Whoever wanted to teach and earn some money, you teach in
Kenya or South Africa. Wano bali babasasula busente butono? Yes, actually wano I think it is President Museveni's regime which started giving us money. Natujja 1,600 shillings and he put us on 27,000. I keep telling people that when I went to St. Mary's to teach, I borrowed Mwami Bosa's flat iron, nenjitekako pa ne blowing. I needed a 3-month salary to buy that iron. A 3 months, exactly. I think inflation yakyusa ekintu n'economy. Tunyumize ku bulamu obw'okusomesa ng'oli muwala muto. Naddala mu single school. St. Mary's Kisubi. Abaana abo. I went with Joanita and we were young, actually. We were young. And we were teaching very, very, very brilliant boys. Nga tebajja mu kibiina kusoma. Bajja mu kibiina kutuchallenge. Wali osomesa ki? English language, literature in English. Nga tebajja mu kibiina kusoma bajja tuchallenginga. Balaba obuwala obuto obujja. Yes, kakati nga naffe tugenda eri wa mwami Mwanje. The late Mr. Mwanje was a chief examiner mu East African Examinations Council. English language and literature. Ngamala tukoachinga bwe tukusomesa concept yen, whether it's indirect speech or whatever. Netugenda mu kibiina nga naffe tumanyinga bali bagenda kulabo batumanyi. So eventually we sharpened each other. So they were proving a point. Tikino tekirwe kiti. Kakati oba olusi nakugamba nti kitekwa kuba bwe kiti. Alabo bo kitegera. Nomuganda kitekwa kuba bwe kiti. Kiri bwe kiti. St. Mary's Kisubi. So we twasomanga ne wajjawo ba teacher naddala nga baana bato nga abaana babatizinga babawa amanya byaliyo eyo gye watandika. I don't know whether I had a name, but I never got to know it, and for me nze nga kuva dda ng'eri bitajjudde tebinjiikira. Ebitajjudde nga tebinjiikira nze tebinsuzanga ntudde. Nze nagambye nti olugendo lwange lwentambula ndumanyi. Ebitajjudde tebinjiikira. Actually, I never think about it. I never get it. Of course twayitanga ku gundi y'abalenzi abo nga bagamba omunene yaani, omunene Vicky, omutono Joanita. Comment on transport. Naga nti transport muwadde F. Passport. Eyo F minus. Abaana abo nga batumu. Transport nga our legs, passport, our face. Passport yeneyo. D kale mwongezaamu ayina D minus naye awo sisukawo. You know. But that's it. Bwava ku St. Mary's waddawa. I went to Kibuli for 10 years. Tata wange Haja Baskawasi unakumwogerako. He's the one who transferred me, manipulated the transfer from St. Mary's to Kibuli SS. Eri lwaki wali ovaayo ku St. Mary's? Anti Mr. Mukasa yanzibayo bubbi. Bakuba. Nga n'akasaala bakongeza. Jangu osomesa era yanderanga taata wange. He's my father figure in education. N'agamba nti jangu ntrainingire abeggayaza omukulu w'essomero. Ekyo nkigamba abantu ne batakyagala naye it's a fact. Bakimanyirawo. Biri mwani akumanyi mwana wani. No, abeggayaza sirowooza nti bali aware. Really, they were not. But for him, he had seen the potential. But he knew nti nali gayaza mu O-level n'engenda ekibuli kw'HSC. Okay. So he would always say, naye Mr. Mukasa bwatyo, musomesa kye yayita mu mikono gye gw'ataaguruminganga. Mr. Mukasa nga tojja kubeera musomesa n'akuleka awo oleme kukula. Ng'akugamba nti kakati gwe nkwagaliza kino, gwe nkwagaliza kino, gwe njagala ova wano ng'oli bw'oti, bw'atyo bwe yatuyisa. Ffenna. Mu biseera ebyo wali otandise bya relationship ng'ofunye omwami? Yes, I got married to Douglas Ngandi Kibuli. Unfortunately, we were there together for 9 years. Era nafa Ngandi Kibuli. So I married him when I was in Kibuli, and he died when I was in Kibuli after 9 years. Okay. Program joli mukulaba muntu w'abantu. Ekibuli obeerayo okumala ebbanga myaka 9. Jona 10. Kyekyakuggyayo okuyingira gayazi. Mr. Mukasa interviews over deputy wezajja nanga nti Vicky, we are ready for deputyship. Go and do the interviews. Ekiza bonna bali bakimanyi nti gayaza yesinga mu biseera ebyo. No, jukira nti nagambye nti Mr. Mukasa knew that I was in Gayaza for O-level. And
me being a teacher nga bwe nagambye nti nga buli muntu agenda amu nakyalinga akulenga nti kakati gwe you could be head teacher Gayaza High School. So I did the interviews and passed well. Yes. Program Omuntu W'Abantu tuwumulamu katono tudda na katundu kafa kasembayo tovaawo.